Ng'omuntu nnyini mukolo toyinza tuula ng'owa make-up ye sitiro alina kujja ku makya. Ajja tyadijja byonna twabikola ekiro. Era ebisinga ebimu byanyuma ebirala byagana kubanga n'akasiki kennyini twatuuka ku budde bw'ebidongo bwe nali nsuubira akasiki nga tekaliiwo. Amasannyalaze gagenze generator teriiko. Ng'alinnya bulungi emmotoka. Njagala onviire eno mu kutegeka abawala ennaku zino balina bye bakola ebyo ebya simanyanga bridal shower ne beeteekako obugoye obw'amaanyi. Ebyo byonna mwabikola? Ebisinga byakolebwa. Lwa nsonga awo wonna twali tetusuubira buzibu. Twali tulanga ebintu byonna bitambula bulungi newankubadde byalimu obuvuyovuyo obutonotono ng'era emikolo emirala bwe gikola ki bwe gibeera. Naye obuzibu bwasinga kuviira ddala ku mwami mu kusimbula n'okutuuka ewaka mu luggya. Awo obulamu bwange bwe bwatandika okukyuka we nsaba nnyumye obulungi. We baatuukanga okuwetanga waba tewali kkubo, nga buli we batuuka waba tewali kkubo. Buli we batuuka okwagala nti kati tuweta mu kino kisobola otutuusa. Awo nga balabawo ekibira nga badda emabega amasimu nga gaggwako omuliro. Bazunga ne bazunga emmotoka ne ziseerera ezigwako bayita bati ezikutuka ebyuma ne zikutuka ebyuma ne basigaza emmotoka wazindaba. Byonna bisoboka guys. Babata ndowooza oba yali oba ŋŋambye oba kyali kitya simanyi ku ssaawa 8. Adija ebintu kyetaaga omusajja mpozi mwaŋŋamba njogera nnyo naye leero kanjogereko. Ebintu kyetaaga ne musula nga mbipaakinze n'ebbaawo kankubuulire. Bisula ku mmotoka. Adija obuzibu tebwava nnyo ku bintu. Adija obuzibu bwava mu mwami wange kuyingira waka mu luggya lw'ewaffe. Fumita emboozi bannange. Adija obuzibu bwava kubeera ng'omwami wange ayingira mu luggya lw'ewaffe. Ge maziga ag'enkaaba bwe bweraliikirivu bwe nafuna y'embeera gy'otoyinza kunnyonnyola muntu eri ku mutima gwange. Bano embeera eyo yali mbi. Tubyansi byewuunyisa omulalo yava wa ssaawa 8 ogw'ekiro okulagirira abantu abo nti amaka mwe mulaga gaagali eri waggulu muyitirawo mujja kutuuka. Omulaala alunda ente? Omulaala alunda ente ku ssaawa 8 ogw'ekiro. Adija omwami wange yaŋŋamba ku bye yalaba n'entiisa yamutuukako kati ate eyange n'eyiye simanyi. I'm so sorry. Bwe kityo ene Adija bwe kyajja nali mmanyi embeera ekomyawo. Njagala onnyumiza omusajja atuusa akonkonye azze akunnyonnyodde. Abaka abalala bo baabivaako ne baddayo. Abaka abalala baasigala mu mamotoka gaabwe lwa nsonga baali batya emmotoka okukola ki okuzibba ekyalo baali tebakitegeera. Adija omwami yatandika mpola. Mu nnyumba eyo nga muzzeeyo mwayogera biki? Ebyaliwo omusajja yagamba atya? Nnaku 3 ziweze yakubirangako komawo ddi jangu oba twogere oba kiki? Oluvannyuma lw'ennaku 3 ezo twayogeranga. Era y'omu ku bampaliriza okugira nga nkoze ki nga nzizeeyo ewange oba ewuwe. Onfukudde olubuto. Emboozi entadde ku pressure. Nga nnoonya simu yange bw'eri nga nkuba ku simu. Adija we yali atudde bw'ati okuva okugenda emmanja weewaali essimu. Adija nga nsanyalala nga tineebuuza nkole ki. Baamuwambye baamusse mwana gwe nga mpulira obuntu buntakula nga mpulira omutwe gunneetooloola
enkeera bannayiba nga baŋŋamba jangu olabe ngenda okulaba ng'omwami wange yeetaddemu omuguwa ng'ali waggulu ku muti alengejja awo ewali ekibuuzo ekinene omwami wange battamutte yetta bwessi ekifaananyi kye yandekera ng'afuluma okgenda emmanju kyekyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi. Olwaleero ntudde mpulira nkoye n'okkoowa nayise bagesiti basatu omanye ennaku zino mba bizi olumu mba ku estate eyo ngamba noonyeza ttaka ate nga n'emirimu gya HK Media girina otambula. So bagesiti bange bonna banninda lwenzize nenzija ne mbakolako omufuuyirizo. Tulina Ajati Aisha olunaku olwaleero azze okuba nga atunyumizaako. Nze banaye simanyi lwaki abantu bwe bakola emikolo batandika okubonaabona. Nina n'abagole abalala babiri baamaliriza omukolo bali awo Masaka banga bagenda kujja ne Kampala obaddi. Naye omuwala yaŋŋamba Adija bukyanga twakola mukolo ebizibu byafuuka ebizibu. Oba kiki bannaye ennaku zino ekiri mu mikolo? Mwebale kutula mwebale kusubscribing Abasozo Property Consultants tutunda ttaka. Ku mitwalo 15 jjojja n'osibako ku polotiyo ojja ogimalayo mpola bw'ogimalayo ebeefuuse eyo tuba tetukyakubanja. Banoonyeko ku namba yabwe y'essimu tukuguze ettaka. Sense okulaba Kale Ajati Adija osibye otya nonye anaye gyebaleko alhamdulillah. Ajati Adija musiibye mutya abasoso mwebale tutuusaako mpeereza Aisha nze mbabuuzaako n'obatumira mwebale nnyo mwebalire ddala. Awo lwatuuka nga nfuna munnange tubeera ffenna tuzaalayo abaana baffe baali babiri ng'agane nze sisobola kubeera na muntu nga simanyiwa waabwe. Ajati Adija mukwano ngenda mu kyalo nno wa kumpi wano eno oyita ku lwekakiri awo tulaganya bakadde. ono omusajja wali omulabidde ebbanga ki? Kyali kitutte emyaka 2 awutwe wabweru emyaka 2 mu bufumbo emyaka 3 gy'emyaka 5. Mwali muludde naye mwali muyinayo omwana? Baali babiri. Yamusalawo mugende mweyanjule? Yasalawo tugende tweyanjule. Amune ngenda ntegeeza bakadde nga bategeeza ab'okukyalo nga balaganya nnaku za mwezi nga zituuka. Adija nga tuteekateeka byakwanjula na mwami kutuuka waka. Temwasooka wasenge oba ebyo byonna byali biwedde? Ebyo byonna tetwabituukamu. Temwagenda asenga? Temwakyala? Kwe kwali okukyala kwe kwali okwanjula? Kwe kwali okwanjula. Mwana gwe awo embeera yange yatandika okutabukira paka n'olwaleero lwondabako. Bukyanga ogambe wamwe nti ogenda kufumbirwa? Kasita nayogera nti bwe budde ndeete ku mwami tutandise. Kutandika kutambula kutegeka banaatwambaza ab'ebidongo ab'emmere. Kati tuli wakati awo mu kutambula omwami tuwuliziganya emikolo ewaka meeting zitandise okutuula. Tunatera otuuka wakati w'emikolo nga onoga nti bano be bagenda okutimba, bano be bagenda ofumba, bano be b'ebidongo bajje tutuule mu meeting. Kuba ziba 2 ezisembayo bali batuwadde 2 ezisembayo. Kati baali balina kujja mwene esooka eya 22 baali nnyayo. Ngenda okuddamu bakubira tugende mu eri esemberayo ddala nga n'amasimu tekuli nga binsobera. Sera byali bituuse obudde buweddeyo tumaze okulanga mbutuufu nga sibitegeera. Naye
Bakuwa nsonga ki? Wayogerako nabo oluvannyuma? Tebampa nsonga, baŋŋamba ekigambo kimu nti emikolo gyali miki mingi, nsobola okufuna abantu abaki abalala ku ssaawa esembayo. Naye twali tusasuddeko afu ne batuddizaako kaakatundu. Naye nga ekyo kiringa ekiraga nti omukolo gwange gye gulaga mu maaso si mulungi, naye saasooka kimanyirawo nti embeera yange egenda kukyuka n'omutima gwange gukole ki, gubeere nga teguli comfortable nga luli bwe gwali gukola ki, bwe gwali guli. Nga mwana wattu sigenda kulwisanga olunaku lutuuka olw'okukyala ewaka. Wamala n'ofuna ba service providers abalala? Namala n'enfuna, naye nga bye bankolera si bye nali njagala, ate byali bya ku kyalo. Kubanga okusinziira ku ngoye zange yo obw'engoye bambi byambeererawo. N'abeekyala abamu bambeererawo, naye engoye zange nali nina ekifaananyi kye njagala okukola ki, okulaga okuvaayo kale nange kye nali ndoota ng'omwana omuwala. Naye kyammala amaanyi, kyanneeraliikiriza. Kale buli lwe mbirowoozaako kye kintu omuntu yenna agenda okukola omukolo kyateetaaga kukola ki, kuyitamu. Lwa nsonga nti oteekamu ebiseera bingi, lutuuka ng'omwami twogerezeganya ng'alinnya bulungi emmotoka. Njagala onviire eno mu kutegeka. Abawala ennaku zino balina bye bakola ebyo ebya simanyanga bridal shower, ne beeteekako obugoye obw'amaanyi. Ebyo byonna mwabikola? Ebisinga byakolebwa. Lwa nsongawo wonna twali tetusuubira buzibu. Twali tulanga ebintu byonna bitambula bulungi, newankubadde byalimu obuvuyovuyo obutonotono ng'era emikolo emirala bwe gikola ki, bwe gibeera. Naye obuzibu bwasinga kuviira ddala ku mwami mu kusimbula n'okutuuka ewaka mu luggya. Awo obulamu bwange bwe bwatandika okukyuka, wensaba nnyumye obulungi. Mwami wange nga nkubira essimu ku ssaawa 10 Wali osuze eno waka wammwe? Jjukira ndi waffe. Bw'akuba essimu nga ngikwata, aŋŋamba mukwano buli kimu weekiri, bamugumu enkya nkukola ki? Nkukima. Ebintu mwali mmaze obbigula mu bipaakinze babiri mbitadde ku mmotoka byasulako? Ebintu byeno sayidi bangoba bukyali, jjukira bangoba leero ng'enkyale bakola ki? Nti nja twala eri olugambo. Naye nga nabirabanga nga babisasula ebimu ku maduuka agali gatulinaanye, kuba lisiti yajjanga nazo. Kati Adija, ebintu kyetaaga omusajja, mpozi mwangamba njogera nnyo naye leero kanjogereko. Ebintu kyetaaga ne musula nga mbipaakinze n'ebbaawo kankubuulire. Bisula ku mmotoka. Adija, obuzibu tebwava nnyo ku bintu. Adija, obuzibu bwava mu mwami wange kuyingira waka mu luggya lw'ewaffe. Fumita emboozi bannange. Adija, obuzibu bwava kubeera ng'omwami wange ayingira mu luggya lw'ewaffe. Ge maziga ag'enkaaba, bwe bweraliikirivu bwe nafuna, y'embeera gy'otoyinza kunnyonnyola muntu eri ku mutima gwange. Bano embeera eyo yali mbi, embeera yantuukako nga nzibu. Jjukira nze nze ewaka, mu kujja ewaka baŋŋamba wano wabulamu, wano wali bwe wati, wano bwe wati, abatimbi. Kwega ekiro kyonna nasula nkola ki? Neetawula ndaba omwami kyanaalya, ebidongo bwe binaabeera. Kale ng'omuntu nnyini mukolo toyinza tuula ng'owa make-up ye sitiro alina kujja ku makya. Ajja tyadijja byonna twabikola ekiro. Era ebisinga ebimu byanyuma, ebirala byagana, kubanga n'akasiki kennyini twatuuka ku budde bw'ebidongo bwe nali nsuubira akasiki nga tekaliiwo. Amasannyalaze gagenze generator teriiko. Omusajja atukubira
tibane munindeko nze ndi wano Nansana ebyuma nabitisse ku mmotoka injija bwakya ali mu kujja Adija bwakya obudde omwami ali mu kujja Like omusajja teyajja. Is that what you mean? teyajja Why? era n'essimu ze ne zivaako Omusajjawo gwe mubeera naye waka gwe mulina niŋŋamba ow'ebidongo bya kasiki ebirina okkuba ekiro oyo ye ng'ate nasasula ssente ne tusula nga tweyimbira ate muneetunaku ate tukole ki mwabulako ku makyoto naye mbaliraamu ku makya waali wazibu mwino tewali ssente mu nsawo yange nsigazza emitwalo 20 omwami mukubirako aŋŋamba kyekituufu kiri nti siyina ssente nsigazza 10,000 ate nga yali asigazza ntono zonna zaasuubira ziva mu ki mu bantu naye tezinnakola ki tezinnatuuka awo n'ensooka ŋŋuma naye ne ŋŋamba gino emitwalo 2 bwe ntandika okubalabalamu gisobola okupangisaako ebyuma mpangiseeko ebyuma omwami bw'aba ayingira ekikoyo okukyalo atisiti enkyaba aba ayingira kireme kubanga ki nga kye tulimu ng'asooka tuyisa akabbo nga tuyisa akabbo bwe tuyisa akabbo nga tufunayo ku ze tukoze eki ze tufunyeyo nga tunoonya disiko y'oku kyalo mugifuna ng'etandika okukola ki okkuba bw'etandika okkuba ng'ekuba nowa makeup atuuse atandise okunkolako omwana gwenze ndi wali neesunga amasimu nga wuli ziŋŋanya wamala n'ofuna ebidongo nabifuna ku kyalo emmeeme neegenda ng'etereera naye nga waliwo question mark obuzze bulaga nti baneyo omukolo guno aŋŋamba ebyo si binene Adija obuzibu we bwava ku mwami kuŋŋamba nti alo mpisizza mu kakiri ntuuse ku kikeeka konze wangi taata olwo nno ku kikeeka gy'atuuse owetako ndowooza mayiro ng'emu okutuuka mu luggya lwawe ndwewaka Adija awo embeera we yatabukira embeera yatabuka Adija nalaba ekigambo Adija makeup yakulukuta mwami abaki bannaye omuntu bw'aba anyumya embwa zimba njagala okutegeera bannange biki ebyaliwo Adija ebyaliwo twali tubimanyi abantu twabimanya ffe ku ssaawa 4 ez'ekiro kuba nze nina we nnatuuka jjukira omwami aŋŋambye atuuse ku kikeeka wano mu kidaala mulina okweteekateeka omuntu muba mulaba atuuse kumpi okiwulira musindiseeyo n'ababaka Adija ekintu kye nalaba nze simanyi kintu kiri bwe kyajja Adija twaweereza abantu bagende banone ku bagenyi Adija ng'abagenyi abali eri tetumanyi kiri wakati awo kyannyumizibwa bunyumizibwa nga kinnyumizibwa ku ssaawa 8 ogw'ekiro Adija omwami annyumiza ku ssaawa 8 ogw'ekiro gwe yatuuka ewaka mu luggya lwe waffe nga mubisi ngaddugala ng'enkoko enjala zaazirumye ezifa ne zifa ng'ebintu byatobye nga buli kimu kyafuuse kye kyagala nga nze wano nzekka taata yazirise ate nga tannatuuka kuzirika bula olwawulira nti bajja ekanzu bw'ayambala bwaga abaliwa batuuse bw'alingiza ku makubo nga naye oyo ye ne bamuteeka eri nga ye taata yazirise bannange navumwa Adija navumwa basenga baavuma nsi ab'ekyalo baavuma nze
abako tebatuuka ne balya emmere ne bagimala ne bagenda ab'okumpi ne bagenda ne beebaka ne bakomawoko ku 6 balabe oba waliwo ekyenjawulo nga tewali. Omukaaga ogwadde ogw'ekiro mukwano eyali alina okuyingira mu kidaala essaawa 10 ez'emisana. abako baali balina kujja ssaawa 10 ez'emisana tebajja. Ssaawa 10 ez'emisana tusembayo bagamba nti tuweta tukola basembayo kuŋŋamba baweta bajja nga newe baweta ne bawo ku ssimu. Yes. Abaana gwo ali obalinaawo mu kidaala. Abaana twali twabawadde muganda waffe nga naye tebali mu kidaala awo. Naye nga weebali ku mukolo. Naye mu maka ewalako kumpi naffe. Ne mpulira nga mu butuufu embeera yansobera, embeera yansukkako, embeera yanneeraliikiriza. Adija embeera teyakomaawo. Omwami atuuka ssaawa 8 twabivuddeko twebase byonna ebimeekapu biki byonna bikaabye amaaso gazimbye. Tulowooza oba ate ani akonkono oba ate babbi balowooza nabo twaleese oba bintu naye ate embeera eyabaddewo bweri. Omwami ng'akonkona Adija ng'atoola salaamu. Adija nga ngamba ebigambo bino, mukyala wange mbadde sisobola butatuuka mu maaso go kuba nkwagala nnyo naye toyinza kumanya kiki kintuuseeko. Agamba ki ekimutuuseeko? Atadde ku puresha. Adija enkuba yatonnya ku olwo nti mwalabako ku nkuba omwo mu Kakiri. Enkuba yatonnya yes. Bagwa ku accident. Tebaafuna kabenje. Naye ekyewuunyisa buli kkuba eryali liraga nti liweta okudda ewaffe nga wafuuka ekibira. Mwana tutowakana olw'ensonga. Bwe baatuukanga okuweta oyinza obba okiŋŋambye bulala. Bwe baatuukanga okuweta nga waba tewali kkubo. Nga buli we batuuka waba tewali kkubo. Buli we batuuka okwagala nti kati tuweta mu kino kisobola otutuusa. Awo nga balabawo ekibira. Nga badda emabega. Amasimu nga gaggwako omuliro. Bazunga. Ne bazunga emmotoka ne ziseerera ezigwako bayita bati ezikutuka ebyuma. Ne zikutuka ebyuma ne basigaza emmotoka wazindaba. Byonna bisoboka guys. Babata ndowooza oba yali oba ŋŋambye oba kyali kitya. Simanyi ku ssaawa 8 ogw'ekiro baayita akakubo ke baayitamu kayitamu yesi emmotoka naye siga emakubo agayitwamu emmotoka. Weeriri nti ddene naye terikola. Kyokka bannaye abakowe babagamba ssaawa 10 mujje ssaawa 4 mulinde awo wabweru. Kubanga liri ekkubo lyali terikola nga bayisaamu bigere nante. Naye omanyi nti ebintu by'ensi byewuunyisa. Omulalo yava wa ssaawa 8 ogw'ekiro okulagirira abantu abo nti amakamwe mulaga gaagali eri waggulu muyitirawo mujja kutuuka. Omulalo alunda ente. Omulalo alunda ente ku ssaawa 8 ogw'ekiro. Adija omwami wange yaŋŋamba ku bye yalaba. N'entiisa yamutuukako kati ate eyange neeyiye simanyi. I'm so sorry. Bwe kityo ne Adija bwe kyajja nali mmanyi embeera ekomyawo. Njagala onnyumiza omusajja atuusa akonkonye azze akunnyonnyodde. Abaka abalala bo baabivaako ne baddayo.
Abaka abalala basigala mu mamotoka gaabwe lwa nsonga baali batya emmotoka okukola ki okuzibba ekyalo baali tebakitegeera. Mwami wange yatuuka n'akonkona ne tumwaniriza ne bazze nabaawo ne tubayingiza. Waliwo emmere emu yali tenaafuuka mawolu ne tubawa kubajjukira baali batintima. Kati gwabwe olwawulira nti batoberawa wano mu kusindika emmotoka wakati eno nga bagenda okuweta okuva ku kakiri okuyingira ekikeeka. Awo we bataddiramu kumanya ki ekigenda mu maaso wabula balaba nkuba na lufu na kibira, nkuba na lufu na kibira na muzira ebisigadde. Nze nalabako omugole amazzi gajja ewaabwe, enkuba yatonnya amataba ne gajjula olujja. Nze saalaba mataba, ye omwami wange bye yalaba byebyo. Mwanattu ebintu byo twaguma. Omusajja oyo singa teyatuuka osanga tewaalikkiriza nti ebyo byali bimutuuse. Nali mmaze omanya Adija kye nasooka okulowooza. Banvumye nkaabye omwami wange osanga yagenze kufuna mukyala mulala ekyokubiri anjije. Eyo nina ebirowoozo byali bingi mu mutwe muno. Naye ate bwe yatuuka ate ne byanyumya. Ate ne kutuuka kati levo gye ŋŋenze ndimu okutuuka olwaleero wendi. Ndaba nga Adija simanyi mwana wa muntu ku nsi kuno bw'agenda kutambula atuuke bulungi. Olw'ensonga omwami bwe yayingira ne bafuna ekyokulya ne balya abaddako. Tetwabaweereza byakulya wabula tebamukkiriza kusulawo. Ne bafuna kuba ku balenzi awo ab'ewaka. Yali afaanana atya mu bugole bwe ekyo ekiseera? Ebikalu yabiggyeeyo, amakanzu? Lowooza obugole bwali bukyaliko. Obugole bwali tebukyaliko. Nga yena ekkanzu eringanga kisoto. Ng'alabika bubi gwekyo ky'oba omanya. Ng'enviri ze yasaze obulungi bwonna bwe yakoze nga tebukola ki? Nga nze byonna bye nnakoze bi make-up n'engoye n'egomesi toyinza kuŋŋamba nti bikyaliwo. Sayidi eyange yayonooneka ne sayidi eye neyonooneka. Enkeera tuyingirira obulamu obutali buki bwangu. Enkeera bazadde nga boogera mu kuswala ab'ekyalo wetonda nga tubaawo. Ayitayo ennaku nga 3 nangoberera omwami wange ku kibuga gy'akoze ki ewali amaka gaffe. Mwanjija katutandika life yaffe tukkiriza emikolo gikoze ki gigaanye. Kasa tulinawo abaana baffe n'abakulu bakkiriza kubanga ebyali ebyokwanjula twayiwa biyiwe mu lujja. Ekyo ne tukikkiriza naye maama ne yeetonderako n'abasigadde ne beetondako ng'era omwana bw'osobola okwetonda ne tukitwalirawo omukolo ne tubala nti gugaanye. Tuba wano e Kampala. Adija omwami yatandika mpola. Mu nnyumba eyo nga muzzeeyo mwayogera biki? Ebyaliwo omusajja yagamba atya? Nnaku 3 ziweze yakubirangako komawo ddi jangu oba twogere oba kiki? Oluvannyuma lw'ennaku 3 ezo twayogeranga. Era y'omu ku bampaliriza okugira nga nkoze ki nga nzizeeyo ewange oba ewuwe. Era twatuukanga ewaka ne twogera ne twegumyanga. Esooka tuba tetubirabangako iziti byatulekera obulamu ne twegumizanga ku ekyo. Naye oluvannyuma lw'emyezi nga 6 embeera eyaddala n'okutuuka olwaleero lwe yatandika kuva ku mukolo. Yatandika etya? Lwali lumu omwami wange yali alina amaduuka mu kibuga eyo. Akumawo nga ngamba mukwano simanyi oba twavuwadde oba tugaggawadde oba tubadde ki? Nange sibitegeera. Bye bigambo bye yaŋŋamba. Ne mubuuza ow'omukwano lwaki ogambye ebigambo ebyo? Naŋŋamba simanyi oba twavuwadde oba tugaggawadde. Nange sibitegeera. Nga kye kigambo kyaŋŋamba.
Singa nkola bye nnina kukola ng'omukyala, mwana kutuuka, mwana kutegeka, kufuna kyakulya, kufuna kyakunywa, nga yeebaka. Enkeera yakeera bwannawanca kubanga ne kyayi teyamunywa. Nawulira kuŋŋamba mukwano kankomewo n'agenda. Bulijjo atabadde si embeera mwabadde yeeyisa. Jjukira nze saali nnyo nti nnoonyereza nnyo ebintu bye. Bwe yagenda yasooka kumalayo wiiki. Naye nga mukubira mubuuza mukwano oli otya nti andi fayini nja kujjala kuba nkyalina ebikoze eki ebinkutte. Ekyo yali akikozeeko mu bulamu bwammwe? Yali takikolangako ate nga n'okuŋŋamba nti ali fayini nga simanyi ali fayini ali ku mirimu gye. Nga ggwe obwongo bwo bukuweereza nti alayika yafunyeyo abakyala. Ekyo kyo eri omukyala kye kintu ekisooka. Ekisooka abeera mukyala na mwana. Kati wiiki olwaggwako n'akomawo. Mu kudda mwaniriza ng'omuntu bw'onooyaniriza omuntu omuki owa bulijjo. Nga naye alaga mukambwe mukko. Nze ne ndowooza alabika bya mirimu. Ne ndowooza babajja biki bwe bityo ebitalina nnyo makulu omukazi by'osobola okukola ky'osookerwako okulowooza. Naye nga luli lwe yaŋŋamba nti oba njavu wadde oba ngagga wadde teyaŋŋamba nti ebintu bye byajja. Bizinensi zo zonna nti zajja. Amaduuka gali mu kifo kyekimu? Bizinensi zonna esingawo bagiyita batya ng'obikuŋŋaanyiza mu kifo kimu sitoowa emu. Sitoowa y'ebintu. Gye mubijja okubisaplayinga amaduuka. Yakwata omuliro n'atayogera. Abasajja nga bagumu teyagamba? Nedda. Yaŋŋamba kimu oba tugagga wadde oba twavu wadde naye nange simanyi. Adijja aba tukyali ku ekyo. Ng'aŋŋamba nno mukwano teweeraliikirira nze mbadde sisula wa muntu mulala yenna. Mbadde napangisa wooteeri nga mwenneebaka. Saagala bintu bya kweraliikirira. Adijja bizinensi eri omwami wange bwete bwe yatandika bwete bwe yaggwawo. Adijja nze gye nali nkola. Bwakya ku makya bakama bange ne baŋŋamba paakinga. Wali okola mulimu ki? Nali nga nkola eyo mu kibuga mu maduuka. Baŋŋamba tebakyayagala kunkozesa. Wakolanga maduuka ga bbaawo? Ebintu ebyo twali twabyogerako n'obirowoozaako ntubirowoozaako ntugala tuyinza ofuna obutakkaanya. Abaagalana ababiri bwe bakolera mu kifo kyekimu tuyinza okuvaamu obutali buki. Kunze owaaya kasanze nina abankozesa be wansanga bankozesa naawe nkusanze n'ebiki. Ne tusigala nga tuli bwe tuti. That's nice. Adijja abaali balina amaka amalungi. Abaali bali abasanyufu twatandika bwe tutyo n'obulamu bwaffe ne butaba bwangu. Ne beera nga bubbowa awali wajja enkoko nga tewakyajja. Awali ng'obuveera bw'ebyokulya nga tebikyaye kasasiro gwe baayitanga ow'abagagga enkoko n'ebyennyanja tebiriiko. Kati basangako mukene. Mwana gwe ne tuyita mu mbeera etali ki? Etali nnyangu. Mu kuyita mu mbeera etali nnyangu wanudde tuba tutudde n'omwami wange mu nju. Ng'aŋŋamba tuva kunywa akasooda. Ng'aŋŋamba ndaba ng'oli omusajja w'ebicupa. Nsabo nzeeyo emabega. Omusajja akugambye nti amaduuka sitoowa eyidde. Mwazaako kyawo. Bw'abikunnyonnyola walowooza akulimba kuba ng'omuntu weebuuza ebibuuzo biba bingi. Bwe yaŋŋamba ebyo ebigambo yali alina ne ku bifaananyi ku ssimu. Nandagako enkeera ne tugendayo ku netandiko ajjukira n'abapoliisi bajja okumubuulira nti
insuwalensi ebimu byalimu insuwalensi adda mu kutambulamiza insuwalensi tebamuwa tebakola ki ebyo lwagira naye n'asooka nabyo n'abizza ebbali natandika okunoonya emirimu ku kyalo naye jjukira bw'oba obadde n'akasente Adija kubanga badde bakuyita mugagga okugenda wansi ku gurawundi wano nze nakulabira katemba bamukwatira oyo abalungi abatulaba tuline Aisha olunaku olwaleero banaye abantu balina ebizibu sikyawakana kati nze mpuliriza emboozi z'abantu mpitirivu mugenda mu bya insurance egaana tugenda mu insurance zigaana naffe bwe tunoonya emirimu abaali abagagga tutandise okudda wansi ku gurawundi mwana ayoza ku bintu by'oku kyalo nga tukka yali yambala engoye ennungi nga nkyaziraba yali amanyi ku make-up ow'emitwalo 5 nga nkyamanyi n'ow'olukumi 500 walaga yali amanyi ka lipstick ake5 nga ebya lipstick nga nabivaako nga nkwata buli ekiri mu nnyumba nga n'omwami wange akwata buli ekiri mu nnyumba tugezeeko okwezza obujja nga tubitwala tufuna gye tubitunda nga tukola dduuka ddala twekwatekwate tulabike nga tukola ki Adija akatiiko bwe kaba ng'olya akakumye bwe kati nga kaaka ne bw'ogamba nti oli w'e Masaka ne bw'ogamba nti edduuka nalikozeewa Adija lwe twakola edduuka we twali tulukoze nnyini kizimbe lwe yali yalya looni ya bbanka anti banka bw'ojja okutwala amaduuka agaba galimu yeesalawo kikyebeere abantu yesalawo kikyebeekolera abantu abali omwo either bafulumya oba okuba tenant agreement empya anti kati ffe ogw'omukisa tetwagufuna baatufulumya ate ekyokubiri mukama waffe yali yalya loans mu banka ez'enjawulo ffe we twagenda okupangisa nga yalya loans mu banka ez'enjawulo ate ku kizimbe ekimu kati basooka babeera mu kaayana bo bennyini balabe bo bennyini bana abakulu n'abakulu balabe wa bakoze batya kubanga zaali zanjawulo nga tukwata bintu nga tubiteeka waka nga tutandika birya omuceere gwammwe obuwunga byeriira ate twabiriiramu ebbanga ki ngolowooza bikyaliwo nga tewali naawe nga tuddayo mu mbeera yaffe ey'okutambula ku kyalo tutambulamu eyo embeera ey'okutambula ku kyalo jjukira obwesimbwe waka buwedde Adija omwami alaba bw'atambula bw'oti waliyo abagenda okulaba nange ndaba bw'atambula bw'ati waliwo ebigenda okukola ki wakati awo nga n'abaana twabejjako nga twabawaayo mu kyalo ewa maama I'm so sorry kyokka nga ne maama ye yalookingira mu kiri tya nti munaye omwana wange alina omwami omugagga bw'otwala obudde nga tumuwadde kantu ate naye tekimuyisa buki bulungi lwakuba munaye embeebaza batuusa ekiseera ne bamala ne bakola ki ne bambeererawo ng'abazadde naye waliwo we baali batuuse ne bakola ki ne bakyuka ng'era banyiigidde ddala kuba kati wentuukidde okujja olwaleero kyekitufu nga nva waka naye kyatuuka ne tubeeramu eyo embeera tetukyesigaŋŋana obwavu weebuli wanudde omwami wange tuba tutudde awo twegulidde kasooda ng'alaba bano abasitula ebicupa ng'amugaa n'ebino biibino jangu okole ki obinone nga muna nga Adija omwami wange agenda akole ng'omuvubuka ajja anona ebicupa mu kujja onona ebicupa ng'amwebuuzaako naye mbino ebicupa omufuna mutya muyingiza mutya kati nze saamanya biki bye baayogera wayita ebbanga
mwami wange aŋŋamba nti engeri emirimu gye nginoonyeza nga sigiraba n'okusekererwa nsekererwa bagagga bannange kannyambale kino ekijaketi nzirire ddala nkwate guno omulimu baŋŋamba gukola kigufuna yali ayinamu ebikooti bye ng'asimbako kikooti. Lwaki omusajja tewamugamba nti talonda bicupa ne muyiiyaayo ekirala? Mwena amagezi gaali gabyesibyemu ekyo ekiseera oba anoonye ku mirimu bamuhayaringa abe ng'akolera abantu. Olwedde mwali mpozi enju mwagizimba mwali temupangisa. Magezi go gaali geesibye kuba twagezaako noonya emirimu ng'era tetufuna, ne tugezaako gisaba ng'era tetufuna. Allah yabayamba nti mwali temupangisa. Ekirungi kyo twali tetupangisa naye ng'ekyokulya n'abaana bano abaali basoma ate nga wanudde twali twabatandisa mu bintu eby'ebbeeyi. Okeera ku makya n'omuteeka omwana wo mu bonna basome. Adijja ekintu ekyo kiruma omuzadde yenna abadde akutte ku ssente ng'osomesa omwana wo. Adijja ekintu ekyo kikaabya amaziga. Omuzadde yenna ng'akutte ku ssente n'atwala omwana we mu bonna basome. Era abazadde bannange mutobe nnyo bwe muba mukyalina omukisa ogukola ku ssente. Kati twali twatuusa eseera ne tulemererwa. Mwami wange okutuuka okulonda ebicupa byabirondayo nno bbanga ki? Olowooza gyawera emyaka 3? Tegyawera myaka 3 naye nga yafunangayo omutwalo bwentambula nange ng'omuntu nga nange enfuna ze nfunye. Eyali tamanyi kuba bidomola ku kyalo nayiga bikuba. Okuba ebidomola kwe kutya? Okugendewo omuntu n'akugamba gana amasepiki gasiridde nnyo gankuutireko, bino ebidomola birimu enkonge. N'oyiga bikuba n'enkonge ne zivaamu. Ze byonna nabiyigiramu eyo embeera ey'akazigizigi. Wakati awo lwali olunaku lumu Adija olunkaabya amaziga era lwe ndowoozaako olwannema n'okutereera mu mutwe gwange lwe lw'omwami wange olwampa entiisa. Bawo wali omuyina wekka nga talinaayo mujjawo anything? Yali talinaayo muntu mulala bbanga lye nabeera naye. Yes, bajja bange benza okugamba nti baaliwo nga sinnaba kubeera naye. Naye ze okuva natandika obeera naye nga kiryoke. Okutuuka ku lunaku luno olw'entiisa olwatuuka n'okuntunza amaka ago, olwatuuka n'okundesa owundyoke nzire ewaka. Lunaku olwo lwatandika bwe ruti. Mwami wange yakomawo nga bulijjo ne tutuula ku sheedi yaffe kuba twali twamanyiira obwavu bwaffe naye nga twegumya nga bwe tunywa kacyayi olweggulo ku kasheedi. N'agamba waayi kati nga ffe tumuyita nkali ekyayi ono omukalu tugiyita nkali yante. Waayi katunywe enkali y'ente kasa n'amata twaganywa kati munaye nga tunywa akacyayi kaffe. Bwe tunywa akacyayi kaffe nga tunyumya ng'era abaagalana ku ki nga tubeerawo tulina n'essuubi erigenda onnona abaki abaana. Naye nga bwe tukaayana abaana bano twansoose baleeta tetunnaba kubeera bulungi. Kale ki ekitufunze bwe nalaba nga mu nsawo yaffe tulinamu emitwalo 3 nze nalaba nga abatandise okuddamu okubeera obulungi kuba olutwakeerako ku makya nga temuli wadde nga n'ekyokulya tewali. Tandika oteesa ku baana engeri gye banaakola gye banaakomawo. Adija lwe lunaku lwe nasemba okwogera n'omwami wange nga simanyi. Yaziba omumwa. Yabaaki? Yagenda teyadda? Teyaziba mumwa. Teyagenda n'atadda. Era siyinza kugamba
tekifaananyi kye yandekera oba yali akyetegekedde oba yali takyetegekedde. Naye kankinyumye nga bwe kiri. Adijja ombuulire omwami wange yali akyetegekedde ekifaananyi ekyo kindekera oba nedda? Olwo olunaku twanywa bulungi kyayi waffe ne tuyingira mu nju ne tulya bulungi ekyeggulo. Tewaaliwo luyombo, tewaaliwo kulwana, tewaaliwo kuyomba. Wabula tuba tulaba TV. Naŋŋamba kamale okuvaako emmanju. Mpulira olubuto lukola ki? Tilunnumirira. Konze olayika gye wabadde omwolondera kasasiro osanga walidderidde ebiki ebikyafu naye twakisaaganga ekyo bulijjo nga takyakiinamu buzibu. Adija mwami wange olwafuluma yaŋŋamba kimuseka nnyo. Mwami wange olwafuluma ogenda emmanju nga ntuula mu ntebe essaawa egi. Mwami wange ekifaananyi kye yandekera kyannema okutegeera. Kuba buli lwe nzibiriza bwe nti n'enkiraba kinneewuunyisa. Kale ŋŋenda ne ŋŋamba oba yali ansiibula oba nina kye nnali munyiizizza. Naye ate tewaali kuyomba, tewaali kulwana, tewaali kantu konna. Adijja omwami wange yafuluma bulungi. Aŋambye olubuto lumuluma. N'agenda emmanju. You're breaking my heart, woman. N'agenda emmanju. Era abantu abalala bonna bagenda emmanju. Adijja omwami wange ne mulinda nga bulijjo bwe mulinda. Adijja omwami wange teyakomawo. Adijja omwami wange teyakomawo. Teyakomawo okuva olwo ne leero. Adijja okulinga okudda yadda nantiisa. Ate yali yatuula mu kifo kimu. Adijja nga ntuula mu nnyumba. Ssaawa emu. Jjukira kiro omulinzi yafulumye essaawa 4. Endola wayiseewo ssaawa emu. Konze agenze ebweru nga simulaba. Kanfulume munoonyeeko. Yabadde ki? Endo okuggulawo toyi simulaba. Endo magamaga simulaba. Neneebuuza oba agenze. Tewakubako ku ssimu ye? Nkyali bweru neebuuza ali ludda wa? Tetulina banneibba nti tuli ba ku mizigo ogenda kuleekaanira oba kunkone. Ate yagenze mutoya essimu asobola nga yagirese mu nnyumba. Byannema okutegeera. Nabitegeera nkeera. Adijja nga nnyingira mu nnyumba nga nsooka ntuula mu ntebe. Essimu yange eriwa? Essimu amagezi tegannajja nti kuba kuki? Ku ssimu olwedda afulumye. Oba neekwese ebyo byendimu oba neekwese. Mwabuzannyanga obuzannyo bwa hide and seek. Kateranga obuzannya nga obwavu butulumye nnyo. N'ogaaye kamuddukemu ng'abantu. Kwegamba ebirowoozo bikole ki? Bitambule. Adijja ziwera ssaawa 5, 6, 7 konze nedda. Bwenfuluma bwennyingira ntandise okusoberwa. Sigende mba neiba obudde bugenze. Nekye naababuuza nekye naabagamba tekitegeerekeka. Ofukudde olubuto. Emboozi entadde ku pressure. Nga noonya ssimu yange bweri. Nga nkuba ku ssimu. Adijja we yali atudde bw'ati okuva okugenda emmanju. Weewaali essimu. Adijja nga nsanyalala. Nga nsanyalala nga tineebuuza nkole ki bamuwambye. Baamusse. Mwana gwe nga mpulira obuntu buntakula.
nga mpulira omutwe gunneetooloola. Adija seebaka ku tulo. Ziba ziwere essaawa 11. Jjukira nsuze entunula. Mpunzikamu katono omutwe bwe nti ku ntebe. Mbanga amulaba bwe nti. Neebuuza. Nawunzikamu omutwe bwe nti katono. Mbanga amulaba bwe nti ng'afuluma okugenda okufuka. Adija. Olowooza si kye kifaananyi ky'omwami wange kye yandekera ekyo. Walinga asumagiriramu bwe bati sorry but disorganized nice. Walinga asumagiramu bw'oti omusajja ng'omulaba mu mutulo. Ngambanga nalinga amulaba ng'afuluma bw'atyo okugenda emanju. Kye kifaananyi Adija omwami kye yandekera. Enkeera bannayiba nga bangamba jangu olabe. Ngenda okulaba ng'omwami wange yeetaddemu omuguwa ng'ali waggulu ku muti alengejja. Awo ewali ekibuuzo ekinene. Omwami wange battamutte. Yetta bwessi. Ekifaananyi kye yandekera ng'afuluma okgenda emmanju kyekyo. Buli lwe neebakawo nalinga mulaba. Waliwo olunaku lwe yatuuka n'ajja mu nnyumba yaffe n'atuula mu nsonda n'abeera awo. Ngamba nkola byonna bye mba nkola naye nga nze bwe ntunulawo ngamba mulaba. Nengezaako Yogerako nnyo aba music bafuuse aba music. Nengezaako nnyo okubeera nga mbeeramu eyo ennyumba nalemererwa. Kubanga omwami wange tagivangamu. Nagigezaako n'ogitunda ne be nagiguza ne bonekola ki neegaana naye nga ndowooza we ngitundidde still ennyumba eno weeri naye abantu abalala bagisuzeemu kiri sijja kuddamu kikola ki naye ne lwe nasembyeyo mu guno omwaka okugendayo Adija n'entunula wali omwami wange waali. Adija nkole ntya era nzizaako ki? Bannange nga muyina emboozi yabadde enzita bannange olubuto nga nfa nga njagala tegera omusajja bannaye kiki. I'm so sorry. Naye kati kambuuze awo ku makya nga bakuyisa omusajja nga yeetuze wazzaako ki? Wakubira beewaabwe? Kiki ekyaddako? Ekyaddako bagenda okumala okumpita ng'olwedde baakubidde dda poliisi. Bagenda okumala okumpita nze ngenda okumala ofuluma otuuka ng'ab'omukyalo bamaze obbakubira. Ani abakubira? Bwano bannayibba bajja okunziruukirira n'okuntegeeza. Yes. Kuliko neighbor omu gwe nali nsinga okolagana naye. Yabagamba kati oyo awunze tamanyi kiddako. Kiwulira osinzira ku kyalabye kati ye naasigala ng'akola byakola ki? Byakola. Nze ebigambo byenjukira biringa bina nti omusajja bw'aba yesse basimaawo ekinnya ne bamukola ki? Tebamusumululayo. Okiwulira? Ngenda okuddamu okulinga okutegeera nga ndi mu nju. Ne baŋŋamba kati ojja kuleeta ate abaana ate kino kikanga bwasimanyi. Baaliwo ebintu bingi. Baaliwo ebintu bingi. Kuba nze nziramu okukoma ali okutunula obulungi nga bali mu kusima kinnya. Bamuzikaawo? Like ebyennaku zino mbadde manyi byakyuka mu bamutwala ne bamukolako postmortem biki. Basimaawo ne bamuzikaawo. Ettaka liri of course lyali lyabwe naye kati enju wagitunda ate ettaka eri awo we bamuzikaawo tewatundawo. Ate weewamu. Kati watunda n'ebijja walibbaawo. Kyava mu kubeera nga nasoberwa. Taata w'abaana baawo wennyini we baasima ekinnya n'agwayo. Tubuulire. Kituufu ekyo.
Bannange nsinga ejjudde fitina n'ebizibu. Gwe muli olowooza ebyo byonna byabaawo lwaki? Olinamu endowooza egamba nti oba sitaani yalumba amaka go? Endowooza eyo nagifunako. Ti sitaani yalumba amaka gange. Ndowoozaamu ebintu bingi. Naye ensonga ebadde enkulu kubeera nga naddayo ewaka ku luggya naye nga ndaba omwami wange nga ŋŋamba nkomewo eri. Khadija kyaki ekibadde ekizibu kyange? Kuba nkyamulaba bwenkola bwe nti mulaba nga mpita. Ate sobola kwongerayo bulamu bwange ku sayidi ndala. Kuba nali nkigezezzaako naye nafunamu obuzibu. Nagezaako okwagala kufuna n'akuza abaana bano naye nafunayo obuzibu era obutaali bulungi. Ofuna buzibu ki? Mba ngenda okumiitinga omwami nendaba nga ekifaananyi ky'omwami wange kirinnya boodabooda gye ngenda okulinnya. Kati nakyo ekyo ne kimpa entiisa. Mukyalo olina stress? Bino bisusse okutegeeraako. Nange bisusse okutegeera kwange. Kati ekyo ne kintiisaamu sobola kwongerayo bulamu bwange. Ntya, ndowooza, naye wakajjukira sisobola kugyawo ninawo bali abaana. Nange mwennyini ndinga kumpi twaddeyo katuli migugu gy'abazadde baffe. Njagala okutegeera ettaka lino we walitunda. Olina okuba nga watunda amaka n'otunda oluggya. Olusuku omusajja gye yeetugira watundawo? Awo tewaali waffe. Temwagula ennyumba? Twali tetutuuka we yeetugira. Kati bannannyini ttaka baagamba batya ku nsonga eyo? Nabo baali babimanyiiko. Babakkiriza ne muzikawo oyo omuntu owatali wawe? Baali tebakiyinaako buzibu. Bakkiriza? Kati nakyo kibuuzo kibuuzibwa kigamba oba kyekiviirako okuba nga ono omwami mulaba. Omwoyo gwe tegulise nga teguli bingi. Bannange abalungi abatulaba, emboozi zo nzireeta mpitirivu. Munkubire essimu nzije nkima emboozi ezo. Abantu bangi bayita mu bizibu era nga bw'olaba. Ka music katusumbuyemu okusinziira we twatudde kifo kisanyukirwamu. Obudde bugenderedde ddala. Abantu batandise okuyinjiwala era music ye afuuse mungi nnyo nnyini ddala. Naye tugenda kuba tufundikira olunaku olwaleero. Naye nze muli ndowooza waliwo ekisoboka kye musobola okukola omusajja oyo n'arestinga in peace. Anyway, nange nali nkirowoozaako wamande nkirowoozaako naye siina busobozi kuba nandibadde ndowooza nti nandimusenguddewo ne mutwala ku kijja ewaabwe naye kyagaana. Siina busobozi ate n'ab'ekika kye balabika bakikola kibakindekamu. Engeri gyendi nti natundawo kati basalawo bakindekemu. Kati ate ye neighbor wange waliwo watuuse naye n'alaga nga ayagala okukola ki okuggyawo omuntu wange muteeke gye nnina okukola ki. Naye kati obudde buno ssente teziriiwo. Ayina ku magezi ag'enjawulo reach out to me. Nze kennyini Kigozi. Ayina amagezi ag'enjawulo mu busobozi bwo bwonna. Oba olina amagezi nga ga ssente, oba olina bwongo nga gwe kyali kikutuuseeko ku ngeri yonna gye tusobola oyambamu Aisha, noonyaako. Munzikirize mbasibule we twakoledde kifo kisanyukirwamu obudde buzibiridde. Music atandise okubeera nga ayinjiwala. Yenze HK Media Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.